Kadde bangera abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiriza muwange leero ng'onkedde bukeezi. Owaayi. Nakyembuuza. Mbuuze. Kakubuuze kakulumu. Mbuuza kale. Ansikinye omumanyi ye nga ye. Amannya ago ge mwongerako. Alien Skin. Kimenke kiri eyo kivaawa. Leka naawe tokubye. Ate mba nkubye ogw'oŋŋambye Alien Skin. Nze Alien nziraba mu firimu. Totaddenja. Yakuba akayimba totaddenja. Gw'obadde oŋŋamba. Oyo yennyini. Yakuba akayimba totya ddenja. Nze naye nze sirina ddenja gye ntya. Era sirina ddenja yonna. Sabula. Alien Skin. Oŋŋa nti Alien kiba kimenke kiri awo. Kiva ku bire oba ne kigwa. Oba kiri muno mwaffe nange sikola ki. Naye mbadde ŋŋamba omulenzi oyo. Yesu erinnya alironda nga ye. Kubanga abaddugavu era tuffe ne bwateeteeko lya alien be batuyita dda sitaani. Abazungu bakola bagamba sitaani. Kati ye ndowooza n'ajjawo okweyita Alien Skin. Naye nze ng'omulenzi oyo mugamba ebintu bibiri. Olwaliro mbadde mawulire manyi ndaba nnyo amawulire n'ogasoma ngakola ki? Ogasoma. Ngasoma nnyo. Olwaliro olugero Oluganda lugamba nti waliwo akusigula amalinnya ate bw'ogwa akuyita kadde wannema. Comment muziteeke buli omu ali akiyita bubwe muteekewo ne comment. Akusigula amalinnya bw'ogwa akuyita kadde wannema. Akati walero muwana Alien Skin nti yakuba yaliko yakola biki? Yagenda London n'akuba ekivulu n'akijjuza. Ne bw'aba akijjuzizza. Naye abamuli ku lusegere mikwano gye. Mugambe ekintu kimu. Yes, yasabye gavumenti emuyambe babakirize bali akakoola. Yagambye ayagala babasasule kagenda ebweru kaba ka sente nnyingi. Naye emizizi gino emito gy'ali nagyo ate yamanyi nti agitutumula naye agisse. Era nze kyeŋŋamba omulenzi oyo nti ye alaba nti kati ameze kuba n'alabye ne bannamawulire kakati yabagambye kitayagala mumwogereko. Anti agambye nti kuba anti omanyi ogenda ebweru. Ovayo ozimba. Ozimba n'amala agasukka. Nange natambulako naye nze saakoma wala nnyo. Sebo yagambye abannamawulire. Nze nakoma Kampala. Naawe. Bwe natuuka e Kampala naye nagenda okudda mu kyalo gye nva nga mboga nninnya emmotoka eziwera ate ndi mu abbeeyi. Anti ndabye ku bantu abangi n'ebizimbe ebiwanvu. Naye yagenze. Naye abako wakusingako oba. Nange aba nsinzeeko. Naye ate bw'ogendako ebweru tekyetaaga ate kulaga nnyo nti ate oli w'amaanyi nnyo. Kubanga olwaliro nalabye nga ate bannamawulire abagevuna nnyo. Emboozi ye nga ye emboozi ze atunda ntunde miliyoni 5. Olwo tagudde. Kubanga okwekweka mu ttooyi ng'ate emmere ogiridde. Kati bw'onaakweka ttooyi emmere omaze ogirya era olina okugenda mu ki? Kakati olwaliro bw'anaagoba bannamawulire mbu miliyoni 5 kati olwaliro ani agenda obimuyitiriza ku mpewo? Anti olwo yalaba kati w'amaanyi teyitaga ba media. Anti kakati abamuwaana abamuwaga amagezi bo bakanya bw'anaalaba wano essaawa zino ng'ekintu oba wakakyogerako kiba ky'amaanyi naye bwe kitwala ennaku ennya kiba kikoze eki? Kati bwe banaamuvaako naye munaamuvaako agwiridde ddala flat. Ate waye ebyo byatunda bitunda tunadda ku muntu atunda. Atunda ate nga kakati ye kakati namwe munaatandika omuguza ebyammwe. Nze mugamba nga nze muwa amagezi kuba eno YouTube channel bagiyita manya amazima. Asooka atuula wansi ateeka amazzi mu kamwa yeefumiintirize. Naye nze munenya ekintu kitya? Munenya ekintu kimu. Bano abaana bagenda aleeta nti baana bato. Ababba amasimu. Bangi abalina. Naye yeebuuze oba nabasooka abatuuze. Ye bw'aba yabeeranga ku street nga talidde ku kikomando. Abale nti bano abaana future yaabwe agitta. Nze simwogerera nnyo nti mukomerera naye asooke yeekubeeko kati mpulira. Alina bodyguard. Gudo. Gudo. Natunuulira akaana ako nenjagala n'okkakuba empi. Kubanga akati akaana kali badina ku ssomero. Nuke niweebuuze gavumenti eno oba okusoma kwe kugenda ovaawo. Sebo ke kamukuuma ke kamubeerayo ku kiddo. Kakoma mu kyakomye ndagala kakomye kandi nno okukala kakomye mu ttoopu. Nze nakoma mupi wano ennasomako. Naye kati akakomye mu ttoopu kati olwo akawadde musingi ki? Kafunye platform. Ako kafunye platform.
ate platform byebiki naawe buli omu akamanyi ne mugenda kasuula buli omu akamanyi kasobola kumala myaka ena nga mukyakokola ki mukyakoogerako n'oyo sikiini wammwe sikiini wayindeka naawe tobizize namuwuliza nakwonerumisa olulimi anze mukamba ekintu kimu yeetereeze wadde yalinyeeko ku nnyonyi n'akomako naffe ennyonyi tuzirinnya nze nakomako e Kampala amba mukomentinge ate ate nga olidi ova mu kyalo ng'olinnyinnyi mpaka e Kampala njagala sirimula abantu bandaba bangi kati gwatozija nze nava mu kyalo neŋŋende nange nenninnya ku nnyonyi nolinnya ku nnyonyi nova mu kyalo nodda e Kampala takisi tetambula takisi etambula nze bwemba gye nalinnyanga nze manyi ninnya ennyonyi naye banyonyi era oba olinnye nange nenkomeebwe nange neŋŋendako mu kibuga wamaaba mu kibuga